erinnya nze Martin Kiza akulira ekitongole ekivunaanyizibwa ku baana mu ggwanga muno tukiyite National Children Authority. National Children Authority erina obuvunaanyizibwa obw'okulabirira abaana mu ggwanga mu mbeera y'enkulaakulana yaabwe, ng'olwo ng'otunuulira ku bulamu bwabwe, ensoma n'obwekuume okubakuuma obulungi, ate n'okulaba nti abaana bajumbira mu nsonga ezibakwatako kusinziira ku myaka gyabwe. Ate naddala naffe twongeramu n'okulaba nti systems oba embeera mu programs eziri mu ggwanga zonna zikwataganira awamu okulaba nti abaana bafuna programs ezo nga zibayamba mu nkulaakulana yaabwe. Ate twagala era n'okutwala omukisa guno okusiima budget eno nga bwe yatandise, bw'otunuulira ku ssente zaweebwa ku Human Capital Development trillion 9.5 zinaayamba nnyo. Ate ffe twandyagadde tulabe nti abaana nabo bafunamu nnyo mu ngeri ya program oba programs tukiyite bwe tutyo ku by'embeera nga ey'obulamu. Kituufu nnyo gavumenti yateekako embeera y'amalwaliro buli wamu, magombolola, health bwe tutyo nga tutambuza mu buli butundu okulaba nti services oba tukiyite abaana oba na buntu bukulu yenna afuna obujjanjabi. Twandyagadde nti ekintu ekyo kijja kuyambibwa okwongerawamu amaanyi olaba nti maddagala nga ku baana nago gateekebwamu nnyo essira. Ate bw'otunuulira mpozi ku mazzi amalungi amayonjo weegali ne programs we ziri, naye ffe tugamba nga aba National Children Authority twongezeemu amaanyi, twongezeemu okulaba nti no embeera ddala ekwatira nnyo ku baana ku nkulaakulana y'abaana oba tukiyite child well-being eweebwa nnyo attention okulaba nti abaana bafuniramu ddala kirungi nnyo. Ate bw'olaba ne ku ngeri ya ebyensoma education tuteeka nnyo essira nga aba National Children Authority ku investing in children oba okulaba nti abaana baweebwa ettutumu erituufu kwegamba nkiyite bwe ntyo, baweebwa olina okulaba nti abaana baweebwa okulaba nti bafunamu nnyo mu nkulaakulana yaabwe. Nze nandikiyise investing in children kubanga bw'ogenda n'oba nga alaba nti abaana obawa buli kimu kyetaagisa kutandikira ddala wansi ku nursery oba tukiyite pre-primary, abaana abo ku myaka gyabwe egy'obuto egyo kutandikira maama nga azadde n'omwana kutuukira ddala ku myaka 8, sayansi egamba nti omwana bw'omulabirira obulungi awo afuna enkula ennungi emugasa nnyo ng'omuntu bw'aba atuuse ku mbeera y'okubeera an adult oba omuntu omukulu. N'olwekyo tugamba nti